Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Ekuwumuza ebirowoozo. Nabona n'endwadde sisinkana Seke Yusufu Zaidi asangibwa eMutundwe ku University amaleko gakulemeddeko amajini gakusumbwa tolonza tuukirya Seke Yusufu Zaidi okumanya ebisingawo. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashraf anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abatula kutibia feni ngazi ABS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kitwa Sheikh Yusufu Zaidi ngasangibwa Mutundwe ku University. Sheikh Yusufu Zaidi ngakoze kitabu kyaffe kya Qur'an. Ndi doctor nkoze kitabu kyaffe kya Qur'an. Abantu bangi mwina amajini, mwina ebitabu, mwina byokola mbikwata. Abali eyo nonyezeza bilibuze. Ononyeze emirimu giganye. Sente tukuyisa buyisi mu ngalo. Inshallah jangunja kulombera dua akabani kanyoke kunutu tujisome. Inshallah nogeno kuvaawo mu mwagala wa yakusoma nyumba komyewo. Amanya bitwa Sheikh Yusufu Zaidi esimu yangerezo 752 95 43 neziro 772 17 5 072. Waza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza nnyo abalabe baffe abalungi ku programu yammwe eno namwatulira buli lwa mukaaga ekiro ssaawa 3 wano ku Television ABS ebawumuza ebirowoozo era nga tewali mulala ajanjula naye nze nga bulijjo nga ndina abagenyi babiri baami mu studio. Mbebaza nnyo mukola kya bbeeyi okuba nga muli ku ABS TV naddala mwabalinda programu eno ey'ekiro era ng'eddibwamu ku ku Sunday ku ssaawa 8 ogw'emisana abagisubiddwa yenna. Nziramu okubajjukiza nti eno programu ebatuusibwako Sheikh Zaid ow'eMutundwe. Sheikh Zaid oyo Sheikh Wakabi alomba ddwa ezimalawo agazibu obuzibu ne otuzibu kwegamba wakulombera ddwa tewali kisigala nga kyekimu. Mumwettanire wali eMutundwe opposite University y'abasawo neze namba z'essimu zemulaba ku screen abenga abalombera ddwa ebyo ebizibu ebyo ebisiraani bigende amijini misambwa byonna abirombe oyo omusajja wa Allah obenga obera bulungi. Kakati nga sinnaba kutandika programu yaffe eno nsiima nnyo okusookera ddala abo bonna abalaba programu eno ebule n'ebweya era abampereza obubaka ne muŋŋamba mbatumire ntumira abantu bonna okusookera ddala abali mu mawanga abali eyo nga mukola. Waliwo eyampereza ka voice note naŋŋamba banaitumireko bamuyita Michelle Muhammad ali Saudi Arabia ne Jen Nansubuga mbatumidde nnyo namwe mwena bali Saudi Arabia abalaba programu eno mwangambye si byangu naye katubasabire mwagenda kunoonya ssente katubasabire Mukama azibatuuseeko era mukomewo mirembe. Nentumira mukwano gwange ali awo Mande yawe Wandege yankutumidde n'abalala ntumidde awo ba Ine, Kyla, Claire, Philo, Baby, Leila, Michelle, Kaka mwena mbatumidde naddala abakadde abanzaala Mom and Dad batumidde nnyo era mwebale muli bakabi nnyo. Agi Patrick mbatumidde nnyo era ne nsasira mukwano gwaffe yafiirwako tata we Mamaji Mukama amugumye. Kale sijja kwogera luno nakuli ngenda okusookera ddala okwanjula abantu bendi nabo mu studio ekiro ky'olwaleero. Mbagambye ndi mu baami babiri olwaleero naye ngenda kubasaba beeyanjule mube nga mutegeera olwaleero ndi ne baani. Kantandike njagala nnyo okutandisa omukono gwange ogwa ddyo kuba gwe nkozesa ssebo amannya go ne gy'ovudde nyonyola abalabi baffe. Amanya bampita Pius okuva e Kajansi. Pius tusanyuse nnyo okubeera nawe mu studio ekiro ky'olwaleero. Kale nnyabo. Ssebo ate gwe? Amanya gange bampita Ezra Mujuni okuva Kajansi. Muli bakalo ke kamwaka akagenda ku oluguudo olumuloko olufuluma Uganda n'endege. Kale nsanyuse nnyo okubalaba Pius Ezra. Naye bwe nasoose okulaba olina erinnya lye waŋŋambye Pius. Gamba sometimes niyo bwentyo wenkozesa Pius. Abamu bampita Pius, abamu Pius, bwentyo we bampita. Okay, oli mwami Mugisu? Ndi mwami Mugisu.
Yeah. Oli Mugisu? Yeah. Ovaawa? Kuva Busia. Busia? Yeah. Oli Musamya? Samya eyo tubeerayo naye nga amwe Mugisu. Okay. Yeah. Kale tusanyusa okulaba anyway. Abalabi baffe abalungi tulina ebbaluwa gyengenda okusoma olunaku olwaleero era eri mu kwatula nga bulijjo era ngenda kuba njatula naye nga sinnaba kwatula njagala kuwayaamu n'omwami ono eyeyita Pius oba Pius mbeeko bye mubuuza ate male njogende mwami Ezra tulyoke tulabe ebbaluwa egenda tutuusaawa. Ebbaluwa si mpanvu ng'eza bulijjo nyimpi naye erina amakulu mazito nnyo era erina obuvune bwe yaleeta ku nnyini kugiwandiika obwevune bwe njagala olwaleero tube nga tuwulira nga sinaba kusoma bbaluwa yange njagala okubuuza mwami Pius okolera muno mu Kampala oba okolera Busia? Nkolera eno mu Kampala. Okolera mu Kampala? Yeah. Okay, simanyi ojja kwongeza ku ddoboozi abalabi baffe babe nga bakuwulira. Yeah. Ate ng'era mu kyesisobola kubuusabuusa nti mumanyiganye ne Ezra. Yeah, mmanyi. Bwe kiri? Bwe kiri. Muli ba mukwano? Yeah, tuli ba mukwano. Muli ba mukwano nnyo? Yeah. Kale, kakati omanyi emboozi bw'ejjanga etambula bwete tuba twagala tugive ku ntobo yaayo. Omukwano gwammwe guli gutya gwatandikira wa era guseeyeeya gutya saba otunnyonnyole. Mukwano gwange ne mwami Ezra. Ne mwami Ezra. Kuba omwava eri omulala ava eno kale tugende mu maaso. Emyaka nga 10 giyiseewo nga tukolegana. Tukola. Naye emyaka nga 2 egiyiseewo nasalawo n'engamba wakiri kantandika omulimu gwange mbere nga neekosesa okusinga kubanga lindako emyaka 10. Yeah. Mwali mukola wamu? Yeah, twali tukola wamu. Gwe mukwano gwe mwayina. Yeah. Kati nendaba nga amagezi ngalina lwaki neesiba wamu wakati nzadde abaana bange njagala nange mbeere nga mbakolera pulaani eyaabwe ennene esobola okubagasa okusinga nga tuli babiri bawano beewuunya byani kati kusalawo nengamba wakiri kantandika ebizinesi eyange baana bange bwe baba bakula bajja kubanga nabo banyamba ku mirimu gyange gyenkola. Kati novayo ku mulimu gye mwali mukola ne Ezra? Yeah. Notandika ebibyo? Notandika ebyange. Gwe omukwano gwammwe? Yeah. Naawe mwami Ezra oyinza okutunnyonnyola omukwano gwammwe guli gutya njagala gye mweyagala oba byonna bimazeeyo? Oyo omusajja yali mukwano gwange naye kati ate yakyukamu. Yakyuka ate nange ninkyuka ate bulala kwegamba takumatira nange kati sikyamutegeera kiki. Ate lwaki wakyuka ate obadde ogamba omuntu emyaka 10 ogiyita mitono? Sitegeera lwaki agamba ekyo ate mbadde sikitegeera ekyo. Kubanga buli bwe tusizinkana naye twogera tunyumya naye ate kati kyayogedde kineewuunyiza nnyo. Okay, kansooke ndowooza nkuleke mukuba olabi kubanga wanyiize onyiize. Singa kati wakawanga mutuyise nga simanyi nga ndaba ng'ompise naye mulala simanyi nja musanga. Ate ensonga ekuyisiza maaso gange mbadde simwagalamu. Kitegeeza oludda omulaba? Musajja oyo yankola bubi nnyo. Yakubba yakugeya abasajja nga temuge oyina empisa embi gwe musajja gwe. Nedda nnyabo sirina mpisa mbi ndi musajja mulungi era nga bwondaba bwenti owenfaanana era sirina kyonna kye namukola nga bwolaba bweba byayogera bya bulimba. Ate bya bulimba nga tannabyogera? Anti agambye namukola ekibi ki kye namukola. We mukola ki? Yakukola ki? Singa yabba sente kalekaleko oba nabba bintu ebirala naye naye omusajja oyo mubi era yankola bubi. Kakati abalabi baffe abalungi anyway nga siibaluyiseyo wadde ebbaluwa njirina. Ebbaluwa eyawandiikiddwa omwami ono ate omwami ono mukwano gwono kyesimanyi era namwe kye mutannamanya kyengenda obbasomera mubi mu ngeri ki?
era ebbaluwa ejja kuba ebitunyonnyola mpozi nannyini kuwandiika bbaluwa ajja nga abitulambulira naye nga tanaba kubirambulula omwami agambye oli mubi nze mmanyi omuntu yenna buli lwobeerawo ne weekubamu akatooki otegeera nti omuntu namusobera mu ngeri efaanana bweti ne bweti oyinza sigamba nti ndi mufaaza nti wejjuse naye oyinza otugamba nti kale nze kyendowooza oba kiyinza okuba ekyamunyiiza kino naye nyabo njagala kubuulira amazima ono mwami wagaana omusasula nga akuwooza essente Ezera kyagamba simanyi kyayogera naye nze mbadde mmanyi bulungi ti mukwano gwange era nze wano nga manyi nti sirina kizibu kyonna naye kati wayogera ekyantiisa nnyo kakati mubuuze kasita buno wali mubuuze ekyo wamukola kati mwami Ezera kiki kye nakukola wanyononera maka nagonoona ntya era n'ogamenyawo kati tigaliiwo kati nkwagaleko ki kati nagamenya ntya wayagala mukazi wange nayagala mukazi wo nze sirina mukazi wange kakati musimbe wakati yayagala mukazi wo ebyo byonna byabulimba ebyo byayogera nayagala ntya mukazi we musimbe wakati kakati bannanga abalungi gye tulaga ndabayo naye yonna gye kiri kijja kuggwa kansooke enkyanjule bwe nti nga nsoma ebbaluwa eno nabagambye ebbaluwa eno nyimpi naye amakulu gaayo galina ki osanga ono mwami kyayogere kyekimu kukiri mu bbaluwa kangisome gyebaleko nyabo mukyala an webale emirimu gigenda gitya gyotuusaako emikono naye maama oluganda lwe kale amannya gange mpitibwa mu Juni Ezra yeggwe era mwambeera kajjansi naye olwaleero nina ekintu kyenjagala okwatula mukwano gwange gwemaza naye ebbanga erya myaka egisoba mu 8 nga tukolagana mukwano gwange oyo tuyise mu bizibu bingi naye ayina ekintu kyeyankola kye nali sisuubira wadde olunaku n'olumu nti yali ayinza okinkola nze mukwano gwe ekintu kyekyo endako nyabo omwami oyo ayitibwa Pius Butoto na Butoto gwemanyi ayitibwa Pius Butoto ate wawandise munyankole n'oteekawo ekibusoso ndi munyankole kale ndoza Butoto omwami oyo ayitibwa Pius Butoto yanyingirira mu maka gange nanjagalira mukyala wange ebbanga ery'omwaka n'okusoba sajja nno mwekaza sooka olindeko kyoyogedde kati nkirabye mu bbaluwa yakwagalira mukyalawo lwaki wayagala mukyala wa muno nyabo ebyo byonna byabulimba nze saagalangaku mukyala we aloota buloosi ndowooza kirabika aloota Ezra lwali lunaku kiri wansangako n'omukazi wo ogamba nti nakwagalira omukazi wo bulidde ng'oyogera nti namenya amakaago era wagamenya nagaggwawo namenya nembazi oba namenya nakinga wazimenya zonna gwe byogera byabulimba natwala nga sirina agange amatafaali enyumba gye nazimba eyonna nalibadde nkutwalira amatafaali gaki kwegamba omukazi n'okumuwasa wamuwasa mbadde sikitegedde ebyo byabulimba byayogera ebyayagala kunzibako amatu g'embusa engwendye ebyo byabulimba sirina mukazi wo gwemanyi twalina mukazi we gwomanyi nze sirina mukazi ate nga mukwano gw'emyaka egyo gyonna ati aŋŋambye nze namenya amakage kati mukazi we ki gwe natwala nze nina omukazi owange kati toli mufumbo kitegeeza nawasa omulala ng'olina obwange omukyala wo yeyeetwala ago wamugoba naye bwe naawulira bwe nasooka kulira ono ng'asula mu maka gange
eto gwengo osuzeewo kanzije kunyonyera kyantuukako kati mukazi oyo bwe twatuuse ebiseera ndaba omukazi ayekyankalanyeemu ninga mu mukazi gwe wabaaki kati awo omwaka guno emabega kakati awo ndaba omukazi ayefuurafuuramu ningamba bwe abakazi oluusi bibaawo kati nali ndi awo ono najja nankyalirako ono kati bwe yankyalira lumpe wamma nga muwerekedde ndaba banaiba awo ne baseka ngamba bano abantu baali bamumanyi kati bwena nga amaze kumuwerekera nenkomawo omukazi naavaawo ng'ayoza engoye ze agamba omukyala mu baneiba neiba agamba waaye nyinako enjagala kutemyako naye oyo omuyita otya muganda wo mukwano go gamba waaye oyo mukwano gwange nnyo yalinga muganda wange bwe namugamba agamba kansirike naseeka naddayo kati naafubutukawo omulenzi nangamba waaye olwaleero ngenda kunywa omuyigo 2 ja kunyonyola no kyabadde akola ki kyabadde akutegeeza gamba kino kiki ninseka ninyingira mu nju bwe naafuluma nga mu mulenzi kale tugende ku bbaala bwe twatuka ku bbaala nanga mu mukazi kyoli kyabadde akugamba oyo omusajja asulawo oluusi bw'oba ogenze kukola ajja saawa 4 ez'emisana kati nkimpisa bubiri ngamba waaye sijja kumugamba kubanga mukwano gwange kozi kati gwe weekozesa tokyalina kukozesa tegeeza osobola okugenda wamu n'essaawa yonna ye ng'omanya ebiseera ebyo twali tukola wamu ye ng'afubutuka ku mulimu najja ewuwo ku mulimu ndowooza awo yafuna emirimu 2 era yagituukiriza kakati awo bwe baamala kungamba ningamba kamugendeko ono omugendeko nimutambulirako kati n'obusungu nubunzita ninga menja nimbuuza omukazi gwe lwaki oyagala gundi ng'abantu abamanyigani kati omukazi awo n'atandikira awo okuyomba olaba n'oseesa mu kyoto omuliro ono musajja ono kati omukazi awo n'akyamwikirira kakkana tuula ate oganye ekigwe lindako ogwo n'otubulira omukazi n'akyamwikirira ningamba naye omukazi ono ningamba kansirikemu nsooke muyengere ate n'obusungu nubungamba kangende mpasa omulala oluusi omukazi abeere mu baana be sobola kumpaayira mu bantu bonna bandaba oba nimugamba oba oyagala payasi genda kuwase kati kambuuze ono omukazi gw'oyina bw'oyina oli ono gwe yayagala noono omulala wali omuyina namuwasa bwa busungu bw'oli omukazi wattu nga wakigwako ekyo kuwasa obusungu kubanga n'omukazi yanvuma bubi manye omukazi bw'ayendako obweru awo omusajja tamuyita mukabuntu ngamba waayi kankwesonyiweko naye nindaba ebintu biyitiridde tegeeza ono omukwano gwo bakusinga ssente sente ayina ez'okuwasa baka banne naye eyo no samunyega nindowooza ningamba tewamugamba nti otegeddeko nti ayagala mukyalawo sakimunyegako naye mbadde ninyumizako omukwano gwange mugamba anagamba mu kifo kyokugamba ng'ogenda oyita omusajja gwa mukazi wasa omulala omuleke nange kyenalowooza nowasa wawasa wa mukyalo namujja mukyalo akuwonya ennaku kakati awo omusajja nyimulabira awo ono nandabira awo wamugamba samugamba mpuzi omukwano gwe yamugamba sibimanye ebyo kati okuva awo nindaba ku mulimu gyakola naye naavaayo wange gyenkolera nagenda walala naye mu busungu bwe nakozesa samubuuza walazeewa kubanga abadde ankoze bubi naye nga takimanyi nga nkimanyi wasirika ng'omusajja mutima gwange naye nendowooza ebirala byemuleweerezaako kati osobola musonyiwa naye toyinza kusonyiwa omuntu tetootonze bweyetonda omusonyiwa tomanya tegeeza omukazi oba wali tomwagala naye werewo ekyanzika
ntayinza kwanzika emotoka naye mukazi tuba mwanzika bana ngobulidde story mukwano gwonfanfe nti bwe bityo ntayinza kwagala kwe bibyo nga tomanyi teyamuzala mwana baje uzala kati mbuuza mukyala wa sawa zinaaliwa aliwaabwe obaliyo woono omukyala mulungi njalimukyala kusanga bendina wakanyinemu owuwe nyabo badde nsaba nange njogereko omusajja oyo okutegeera nti musajja muzibu nze sisobola kuleka mukyala wange oli sobola kuleka mukyala wange omulungi gwe nempaze ekikazi kyekyo mukyala we teyali maze mpaze ekikazi kyekyo tewamuwasa wamwagala bwagazi namwagala kati omukazi wo mba mwagala ki nze sirina appetite y'okwagala omukazi woyo mulina kaki ndaba mbadde mbayamba buli kimu lwaki wajja nonona emotoka yange nogamba sebo nyamba ku motoka yo sakuwa emotoka yange ng'ofiiriddwe wammwe ew'omukyala wo kati onsinga sente fulumyako sente zolina kati kiki kyolinayo ensonga enkulu kitegeeza kyakwagaza mukazi wono sente nedda nze mbadde mbayamba buyambi sigamba ntuba kati olaba ewange musajja neiba wange mwenyini abaana be basiiba wange kugamba omukyala wange mukazi wa mpisa era abaana be neighbors kati sigamba nti mukusooka tukyali baneiba naye omusajja ono anfuukidde kizibu agamba nze namenya amakage ngamenya kati gwe wakimanyako nti mukyala we yagenda nze mbadde engeri gyenkeera ku mirimu sitegeera bulungi nsiiba ku mulimu nkeera ku mulimu kati omugamba ki yaba amanyi gyagenze kati ojja mugamba bikyamugamba kyamanyi musajja gwe yogera amazima sagala kunteekako ebigambo bitali kakati tukole bwatu nga tetunasonga lugalo kati omukyala aliwa saawa zino nze manyi omukyala wange owoyo simanyi waali omanyi mukyala wo gyali owange naye owono tewamanya gye yalaga oba yalagawa oba olina mpisa mbi kyeva omukazi wo oba yakuddukako ate katugamba nti nze wamugjawo nedda sebo teyakubira wadde simu kugamba nti oba ngenze waffe oba biki kati ankubira atya nga nze atali bbaawe aba ankubira atya ne musajja gwe mbadde nkulaba maama ku amagezi nti oli musajja ategeera ati nonjogerako ebigambo ensi yonna nendaba okutegeera tulwala badde lugambo kyokka okimanyi nti muno yasirikira omwaka mulamba nga kimanyi nyaboze ekyo nkiganye okimanyi nti yasirikira omwaka mulamba nga kimanyi yagala bbaawe singa lwaki teyakiŋŋamba ye lwaki tewamugamba lwaki kyewakiŋŋamba nti njagala mukazi wo notambula nange katono nzite musajja mu maaso gange musajja atakabira wakati w'abantu naye waliwo kyemulaba wange ono omusajja yabadde omulimu nze nagumupangira gyakola kakati ensonga gyenjagala okusinga okumanya ogaye mukyala we yagenda waabwe ebbanga ery'omwaka n'emyezi lyewamanya nti ono omwami ayenda ku mukyala wo wakolawo ki kati ebbanga eryo namutambulirako omukazi n'omusajja naye nayanguwa nnyo okuyomba ng'olwo kyakola nakati nkola ate obudde bwebatambulirako ng'obujjawo nze nyina amagezi gange genaateekako kati bwe busungu bwe bwanzita ninyogera ningamba omukazi mugambe nti omanyi oyagala gundi kati ndowooza naye omukazi naateekako amagezi noono kulaba nga sikoze eki tobategeera sibategeera yategeera nti omulondoola era yakitegeera omukazi noono nakitegeera kubanga akakyayisi ka ssaawa 4 tubadde tukanywa babiri naye okunaku olwo embeera ezo bwe zaatuuka n'atandika kukola bwati nasaza imu oluusi nange nyezi ekiro emisana kati n'atandika ngamba tujjangu tugende kunywa caayi ng'amuyita ngamba waayi mbadde nanywedde ebiki ng'ayita ono nze ng'amuyita ng'oyita ono nga tukyali ku mulimu mbadde ndowooza mucaayi weeka mumunywa kunywa nti olwo ne mukola bintu kati tukyali ku mulimu muyita nga ssaawa 4 nga tugende kufuna muki akacaayi nindaba katansaza luli abadde ajja
ngambo oluso mukazi oyinza kyekyanvira muno obusungu ngambo omukazi namugamba nti kibeere mu nyumba ye yakifulumya kati kamugobe aveewo lindako yagamba ono kati bwe yagamba teweekanganamu namugamba kubanga bwe namugamba ntugenda nakubira ono essimu ndooza yali amanya jampangisiza ate gwe wamusigula kati lwaki tewamufunira nyumba naye kankubulire nnyabo omusajja ono muzibu okumanya nti muzibu waliwo ekintu kyeyankola kyenasirikira naye simba wakati awo sagala kumanyirira naawe nakyo wasirikira okundabanga nsirise nenga nina kyewankola tokimanyigwe kati naye kati ngenda kyogera yagadde okunswaza ngenda kyogera maaso ku lutimbe kabina ku ddongo kakati bano ab'omukwana nti mbawulira bwe beerangira oba naye nammwe abali abalaba eno program mwina emikwano egifaananako bwe giti olina akwagayira omukazi olina abako kye yamukola naye nze ndiwo okusoma bbaluwa n'okuwulira n'okutabaganya bafe bano nga bamukwano ono agambye asobola okusonyiwa kati njagala tulinde omwami ono ki kye yamukola osanga ate ono yatasonyiwe simanyi naye ng'ensonga enkulu programu eno tuyisibwako Sheikh Zayed ow'Emutundwe tumira nnyo mwenna abali eyo abalaba programu eno era nga ntumira wine ne wamala abe UK mukola kyakabi nnyo okulaba programu n'amwatulira ngenda kuba mpumulamu kakati ninsooke tunywe ku lwendo lw'amazzi era tube nga tukomawo n'ekyokubiri ekitundu kyaffe tutegeere ono oba yali awoolera ono kye yamukola simanyi nze naawe tujja kuba tubitegeera kuba abaami bombi mbalina mu studio tusabiranga niwaleme kubeerawo kacyankalano naye katuwumulemu katikomewo abalabe baffe abalungi. Oh my God, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Munnayuganda munnange olina by'otunda naye nga bibuliddwa agula weekwate. Aba Trust Weekend Real Property Estate ye kampuni yokka evuddeyo okolaganirwamu ne ABS TV okunoonyeza abaguzi abagula property yo. Olina nnyumba, olina mmotoka, nandiki farms gy'otunda oba ttaka ly'otunda toteekeddwa kulonzalonza. Leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Oh my God, leta property yo bagikulangire ku mikutu gyonna ku bwereere. Jjukira nti akasiimo kaabwe okabawa omaze okutunda okumanya ebisingawo kuba ku ssimu z'olengera ku sikulini yo basangibwa ku Lubaga Road ku kizimbe Access Building okuliraana essundiro ly'amafuta erya Olex Energy opposite Sujuvalo Hotel. N'olwekyo weekwata aba Trust Weekend Real Property Estate olyoke omanye lwaki enkoko tezirya kyaggulo. Syndrome of the clubless speed. Where and the Mountain Dew National Motocross Grand Finale. The CRC7 Championship begins at Kosanenga Kumina Mkago October. Traka Yonaya Chusidwa. Dakwa Mulundi Okusugedine Lokumina Ne Championships and Biri Kuruna Kolomo. Atinga Basi Simula Biri Sala Pulesa. Rudet Semukuzi. Posino Rakataka. Hata Bleka. Deshkananura. Jasmangati. Chikankane. Oluaba Digi Maxine Van P. Fatu Chikondo. Fayo Santamo. Nimrod Bruziza. Gane Bagi Mweziri. Kakumina Mkago October Musika. Inanga Bandwekume Birimbinaba Nasoko Kuyingira. Bakfune Chuba Mountain Dew ya bwerere olo wini nwajine munje bambasere ba Mountain Dew batukabire ebirabo bya Sala Pulesa okuyingira mutwalo kumugoka kuno emirango gigulosa 12 z'okumakya binaberanga bituusibwako Fire and Safety Appliances, Plato Milk, ICEA, ABS TV, Cherish Hospital, Self Solutions, IAA Solution Health, Luba Properties empererwe ne Mountain Dew. Mwana muwala kabiri kaniri maso miamia nsingo bisera Princess Amira album launch sansa badongo sibo chandi mulavu concert nga 14 Oktoba kuomuligato kusinya bitwale birizoka n'emitwale 5 babingwa abali mulavu n'abachawe mujera afu tujibabule olwochoyo cho namira nga bulikedwa kabayi mikwano jabonna enkera nga 15 Satellite Beach mukono atolo nga 16 Oktoba Holy Farm Nansa na kusinya mutwalo kumuzoka 2 Oktoba akiride wawe mityana kwa bamuzana kugomborera kwa 2 Oktoba Afro Club Kasangati 23 Comprehensive Natete okuyingira kasamvu simojani mulavu concert wagidwa Prestige Majaren Jude Color Solutions MG Batteries Middle East Consultants Silver Paints Uganda Limited Super FM
okubonaabona n'endwadde sisinkana Seka Yusufu Zaidi asangibwa eMutundwe ku University amale kugakulemeddeko amajini gakusumbuwa tolonzalonza tuukirya Seka Yusufu Zaidi okumanya ebisingawo. Alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashraf anbiya wal mursalin nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Abatula kutibia feni ngazi ABS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya kitwa Sheikh Yusufu Zaidi ngasangibwa Mutundwe ku University. Sheikh Yusufu Zaidi ngamposi kitabu kyaffe kya Qur'an. Ndi doktor nkosi kitabu kyaffe kya Qur'an. Abantu bangi mwina amajini, mwine ebitabu, mwine ebyokola mbikwata. Abali eyongo nonyezeza bilibuze. Ononyeze emirimu giganye. Sente tukuyisa buyisi mu ngalo. Inshallah jamunja kulombera dua akabani kanyoke kunutu tujisome. Inshallah nogeno kuvaawo mu mwagala wa kusoma nyumba komyewo. Amanya bitwa Sheikh Yusufu Zaidi. Esimu yange lizo 75 95 43 17 neziro 77 17 5 072. Waza salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana mbakulisayo nnyo mulango baffe obwo abalabi baffe abanamwatulira mukola kya muwendo nnyo okubanga mukyali naffe ku program eno ekiro ky'olwaleero program yammwe era nkyali na mwenze Ann n'abagenyi bange ababiri abali mu studio Pius oba Pius ne Ezra yaragenda mu maaso n'ebbaluwa yaffe. Ebbaluwa eno nze ndaba kyenkana eyatisiyiise kubanga ensonga enkulu nabagambye ebbaluwa yadde nnyimpi ate era omulamwa gw'ebbaluwa eno Ezra abadde ayagala kulangira mukwano gwe Pius gwabadde nabo gwe bamaze naye mu mukwano emyaka 10 naye namwagalira mukyala we kyokka ekisinga okuba ekyakabi nange kyentidde Ezra yategeera n'asirikira omwaka mulamba awo baana emyezi 2 nga Pius tamanyi nti Ezra amanyi ayagala mukyala we. Olwaleero lwe yaleeta ebbaluwa eno nembayita olwaleero era bazze nga Pius talina kyasuubira naye akitegedde nti munne yamutegeera nti ayagala mukyala we. Kaakati ebisigadde nze nawe tujja kuba tubiraba n'abaana abateesa mujja kuteesa naye nga situnabagenda mu maaso. Sheikh Zaidi ow'eMutundwe yatukomezawo era ku program eno ate njagala okubajjukiza ekivulu kya ABS TV ekivulu nga 26 omwezi gw'Omusenene ye November tugenda kubeera ku Freedom City. Tulina ticket ez'omutwalo ez'emitwalo 2 waliyo gabula emisito gy'ennyama y'ente waliyo okuwangula pichipichi abanaageegenya obulungi n'oba nga osobola okwewangulira ku birabo bino nga bulijjo bwe mbagamba nange nninze ananneepikira nja kutuula wali nkutunuulire kulinda ongeegenye wewangulire olupichipichi Sheikh Umar Robajat Mayanja ze baataddewo ne Kojja Chimbowa ne ebitabo bingi nnyo waliyo zi flat screen biki so banayite musubwa 26 November lumyuse ku kalenda tekamu alaamu nze nkibagambye kale ngenda maaso n'ebbaluwa yange. Ebbaluwa eno gyeraga nabagambye alisenga alabayo naye tujja kuba bulungi tuli mu control. Kale nga bwe tukomyewo ndoza kantandike naawe va mu birowoozo kakati tugenda maaso n'ebbaluwa. Mukazi wa muno wamwagala bambi kale kyamuyisa bubi naye wamumugabidde yate wamugabidde era yamutwala. Kakati omukyalo oyo ogenda mu wansi obeera n'abakyala babiri oba nawe wamukyayo? Nze namukyawo kubanga saagala kubanga ekigambo kyaŋŋamba nti namenya amakage nze ebyomukazi we sibimanyi naye kankubulirewakyawo mbadde manyi omukazi wamukyayo ate yo omukyalo okyamwagala nze ebyomuveeko saagala kumanya musajja nswasiza nnyo era nina obusungu kubanga njogeredde ebigambo bingi. Kakati kambabuulire omukazi wagamba nti namenya amakage kankubuulira amazima omusajja oyo waliwo kyeyankola ekikyamu badde ogambye okitugamba wamma nange kankyatule. Omusajja oyo agambye nti yeyampangira omulimo. Wampangira otya ate nga nondyamu olukwe nebangoba ku mulimo sigwe wandyamu olukwe nebangoba ku mulimo twandibadde twawukana. Omanyi lwaki nasalawo kwepangira neŋŋamba kankole omulimu gwange. Musajja gwe mpulira obusungu nyiza n'okutuga sagala mami ndeka akawanyiza
Mwana bannaye. Ho. Obanje ogere ki naye kale katuterere. Kakati sebo nsaba okukakkane tugenda mu maaso ne show yaffe n'amwatulira nange omwanjuzi waayo ani nga bulijjo nkyali ne Ezra nkyali ne Ezra ne Pius mbasaba temulwana leero nze mbadde mu nzisi kale sebo ono yakola atya sajja oyo yandyamu olukwe ne bangoba ku mulimu kati nange kwe kusalawo n'engamba wakiri kankwa n'omukazi we kimulume naye yankola kibi nnyo nange n'engamba kamusasulemu kano nenkola ka revenge ako bouncer sina wakana yakupangira ne bagoba ku mulimu bangoba ku mulimu yagamba ati yangamba nti naba ebintu byetukozesa ate nga si bituufu yakuloopa aba yakuwayandupa ye wameneja olindeko nsaba tukakkane lindako olowooza olina amaanyi mangi gwe naye lowooza nkulowooleza ki kati lowooza tulabe bannange oba ondowooleza nze agenda okusooka ojja kundaba bulijjo obadde onoonya naye leero ojja kundaba olyose nompita wano ku TV tosobola kunswasa ensiina nendaba gwe ojja kundaba kisirugwe kyenjagala okumanya bwakupangira ne bakugoba n'okola ebibyo nentandika okukola ebyange kwe kuyiya amagezi agange nengamba omusajja ono anumiza nnyo omulimu gwe tukoze naye ebbanga nga yagala yabaafuuka omunene kubanga nze nali boosi kati nagamba nti nze yamuleeta ate kati lwaki bakuze ono nze obwongo bwange bwe bwandetera manager okunjagala nnyo nankuza ku mulimu naye ye abeerawo bubeezaawo tamanyi nakukola mirimu bulungi ate nakupangira ne bakugoba kogwe nange neŋŋamba kale okumwesasuza njagala kumukola akantu era kwe kugamba nti wakiri omukazi bono gwayagala ennyo kalifa teyeerabidde kamutwale sigwe obadde ogamba nti kibi tokyagala nti nange nayagadde okulumya kyekyo kyekwegamba tewayagala mukazi naye kwegamba wayagala mulumya yali aneepaakirako nangobye ku mulimu abalabe baffe abalungi bintabuseeko nange ndi ku bunkenke naye ensonga enkulu ndooza bintu byali byakuwoolera ono bwagobya muna ku mulimu ono n'agamba kankwesasuze njagale mukyalawo naye gye byaggwera ono yayawukana ne mukyala we kintu kibi nnyo naawe okufiira omulimu kyali kibi naye kale ebintu ebifaanana bwe bityo nga muli bantu ba mukwano lwaki muba mubyetuusaako okutuuka okwagala okulumya munno emabega we kati ekivaamu byebino ebintu ebivaamu baagala kulwana kubula kwetta ate balirwana kati simanyi bwe banaddayo okwerera gye kinaggwera oba omwana asenguka n'aviira munne simanyi kakati mukyala w'omupya gw'olina mukyala w'omupya gw'olina olina okukimanya kyono tajja muwagala kye yali ayagala okuwoolera yakimala ate oli maama w'abaana bo ono muyina abaana tulina omu nyabukankulage n'oyo gwepanka naye ngenda kusala amagezi paka amutwale kulabe ekyogenda okunkaba oli wamupansiriza nono ngenda kumutwala tanzanyirako olowooza gwe mugezi ennyo ngenda kumutwala naye sooka olindeko tonkubya nkusinga amagezi sooka olindeko ssebo teweetereza nkulaba bino byonna ensonga enkulu ensonga enkulu mu programu eno tuba twagala tugonjole ensonga ezize wakati okukyankalanya abantu kakati sebo ebyo ebintu byogenda okukola ono omwami ajja muleeta obusungu naye akukole kyatali kukoze akikole manyi nti buli muntu agenda kufa oba ayagala kunzita nzite naye ng'oyagadde mukazi we ye ngenda mutwala ate ekyo bw'anaakugana anangaana atya nze nina sente njogeza sente zezogera era ewange kyoyagala kyolya era omukazi owange avuga motoka ezi biri kamugulira haliya akati soko olindeko abaana bo bajja kuba mulekwa n'abange babe mulekwa
oba babeera babiri nsaba osooka otuleko kati okitegeere kuba leero nsaba osooka otuleko kati kwegamba kati programu ngitegedde mwagala kwetta nze nkubire poliisi obwomala omuta nawe ogenda kwetta kino tukikubira poliisi nyawo kubanga bwalaba afudda tegona twali fweka poliisi nga teriyo tuleke fweka na fweka tumanye ekyokukola oyagala kunzita gwagenda okusookayo mpozi bwe mubanga mwagala kufa mwembi nga bwe muli ab'omukwano oba mwe mwali mugule obutwa mugule emmere mubuteeke mumulye naye nga ate banna pabeni yange kati nze naawe ani asaana okukuba mune bw'okiraba kati yenze nze asaana okukuba naye omanyi omubbi ayekaaliisa ebibi naye musajja gwe kakati bannaye sooka olindeko kale tusooke tukakanye embeera njagala okwebaza omukyala ayitibwa Remy Male owebusega webali kubeera ku ABS TV nakola programu namwatulira era nentumira ne mama Janet ekiwatule nkutumidde nnyo era webale kubanga wekomidde programu eno nentumira ne Lilian ampereza WhatsApp webali nnyo bananga bampereza zi message so abutabatumira kubanga mukola kya bbeeyi nnyo baami mmwe mulina obusungu bungi ekisookera ddala obukulu omukwano gwabagatta mwagugatta mutya kubanza ekintu kyemanyi ku mukwano omu baba n'obusungu omulala bamukkakkamu naye mwenna mwaka kyekisookera ddala obukulu ekyokubiri buli omu mulabika mulina emitima emibi ono ayagala kutta nawe oyagala mutta naye si nsonga temujja kwetta mu linnya erya Yesu temujja kwetta wabula kyetugenda okukola bwe tuva wano tujja kugenda mbatwale wali owa Pastor Yiga ayogereko nammwe mukakkane temunyiiga naye nga wakola kibi nnyo ate toddamu kukyenyumiriza mu kiddamu naawe wakola kibi nnyo ogobesa munno ku mulimu abaana be baaliriddewa nti ebyomulimu sibimanyi ate yani yabikugamba yemwe yakyogera nti yakugobya n'omukazi we mwenye n'aŋŋamba era omukazi we yankubira ezimu n'agamba omanyi omulimu gwe wali okola bawange yaŋŋambye mukazi woono yakukubira esimu yankubira esimu ate ngaawe agambye ntomanyi abadde mukwano gwo lwaki akusalira amagezi ne bakugoba ku mulimu nti mbadde mmanyi muli ba mikwano konze omwami wange takwagala nnyo ate kati yali andaba nga nina ssente buli kimu mbayamba kwe kusalawo okunkubira esimu mukazi we yalina amagezi okumusinga oyo kogwe komwagala omuyambe omuwonye ekizibu ky'omusajja ono kale nedda seba kakkana katini kakati bandanga balabi baffe abalungi programu yaffe eriko njagala tugiwumbewumbe naye nga tennaba kuggwa ngenda kusaba bannange ngenda kugulawo layini z'essimu tufune okuwabulwa okuva gye muli abaami bano mube nga mubayamba mmwe mutandika ne tubongerayo kubanga buli kimu tewali kitaggwa era ekintu mukwano kintu kikulu nnyo ngenda kusaba Regan obe ngompa ku masimu naye nziramu bajjukiza ekivulu kyaffe nga 26 ku Freedom City. Hello? Hello? Bambi akubye essimu nsaba oyogerere waggulu mbe nga nsobola okuwulira. Hello? Hello? Abalabi baffe abalungi temukuba ku namba yange ennamba za studio ziri ku line ze mba mukubako nibwakuba ku simu yange mba sijja kukwata pozi ngompereza message oba message mu ngeri ya message ya bulijjo oba WhatsApp naye sisobola kukwata simu kubanga studio line zibeera open. Hello? Hello? Sibawulira kale nga ngenda kuwumbawumba program eno ey'ekiro ky'olwaleero. Hello? Line oba sikyankalanyemu. Hello? Hello? Kale abalabi baffe abalungi alina okuteesa n'okuwabula ojja kuweereza mpozi ovaka ku WhatsApp oba mulala ku namba ey'essimu n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Mubadde balabi balungi njagala abaami bano mbajje wano kubanga obusungu bulabika bugenda bulinnya nze nnyinza okukafiiramu naye mubadde balabi balungi era ngenda basaba musule bulungi akuuma takumira mpeera mweraba. Yali basa jenesiga nali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya sitereranga
Kwaniriza nnyo ku television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Nze Anne Mungoma nziramu era okutegeeza nti nja kuba mutuusako program yo naamwatulira buli wa mukaaga ssaawa 3 ez'ekiro neeteddibwamu ku Sande ssaawa 8 ogw'emisana. Gwe wenna ayina eyo omuntu gweyagala okwatulira ng'olina ebigambo by'oyagala omutegeeza kusaba wandika ebbaluwa yo ogireeta wano ku television ABS tujja kuba nga tugisoma era tuyite oyo gweyagala okwatulira ajje wano tube nga tugimusomera. Mbasaba temusubwa Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne ssaawa 8 ogwa Sande. Mweraba.